Ennaku zaali bankwatanga 6 navaawo nga 13 kitegeeza namalawo ennaku 7 ku poliisi kikkirizibwa nga sabanga naye nga wasajja gwe poliisi kanga sinzira mu kafo ke mbaddemu si kalungi mboneredde oboneredde okitadde otawakadde mpulira nga kati essanyu lyempulira nga ndi wano eno njogerako nammwe mbategeeza so biri obirekedde ensi bikiri bakituufu byonna nabimaze byonna byawedde bwekiba kituufu era obulamu bujja sigala nga bugenda mu maaso ebyo sibyogerako gyayinza okwetaasaamu olaba nze mubadde mumanyi nti no buli omu ng'akimanyi Simpo yagenda mu prison naye mbaddeyo bbanga ki myezi 11 n'ekitundu kubanga navuddeyo bankwata gwa 6 nga 6 navuddeyo nga 1 amagezi g'okozesezza mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 era tuli ku mukutu gwa Kimba wa updates tukutuusizako ensonga ez'enjawulo mu ggwanga laffe Uganda mwewe n'abatugobera mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okubategeeza nti Hajimiti agamba nti mugende eyo mutuukirire ku nsonga ez'enjawulo ku nsonga z'ebintu ebibasombowa mu bulamu oba ng'oyagala visa oba ng'oyagala mulimu oba ng'oyagala mukyala oba ng'oyagala mukisa oyagala bintu obulamu bwongera okutambula agenda otuukirire Hajimiti mukubire ku namba y'essimu ez'0752 971515 abo ine ebizibuzibu ng'ebyo olwota ebirooto ebitategeerekeka olwota bakugoba olwota ogwa mu kinnya olwota ogudde mu misota ebintu bwe bityo obeera gwe gwe bagobawo buli ekintu ekibuze wobadde gwe gwe basooka okulumiriza genda olabe Hajimiti oba mukubire ku namba z'essimu ezo ate asobola okuba nga akulombera ku dduwa gamba nti ye akozesa dduwa n'oba olina gw'obanja nga yagana kusasula ajja kukwata ekitabo Quran agende maaso n'okuba nga akoola Allah amuwulirize olwo nno ate ensonga zigende maaso okuba nga ate azikolwako mu bufera bwe bumu njagala okubanjulira bannaffe aba Jolopal property bano bye bakwasiddwa olukusa okuteekateeka ebibuga bya mufunampola mu ggwanga latu Uganda ofisi ziri misindi awo ku Sonde Bukerere Road naye nga balina poloti okwetula eggwanga lyonna obanga oyagala poloti oyagala ya kyapa oyagala ttaka lya Kabaka oyagala akatono kakubeeramu oyagala nnene zakulimiramu byonna genda akuba ku simu zaabwe ezo oba kubira ennamba yange eri awo wansi mbakutuuseeko oli wa saloon oli wa bodaboda oli wa taxi oli kyakaswali ku kkubo ofuna kitonotono oli kadamu oba oli house manager oli bweru wa ggwanga abo mwenna bakolako goba oli bweru wa ggwanga oweereza buweereza muntu naga nakebera ettaka anasiima ne bakubira ebifaananyi ne bakulaga n'ebyapa na biki n'osasula ssente ezo ploti zalinga ku $2 million paka ku $2 million zonna bazirina kisinzira gwa mu kifo oyagala balina ploti ku Gaza Road balina ploti ku Masaka Road balina ku Mityana Road balina Kayunga wano side Wakiso wonna balinawo ploti ez'enjawulo so ojja kubira omukulu ate ez'ensonga nazo muzisorting n'oba ng'ofuna kitono osobola oteekayo mpola mpaka wosobola okuba nga ate ozimazeeyo zo muzzukulu wa Kisolo Martin Kimba wano ya Simpo K ono Simpo K Uganda Simpo K muyimbi naye nga tunatuka ku kyabuyimbi Simpo K abadde mukomera yali yasibwa ku misango egyekuusa ku ki kyogere ntya gyekuusa ku kuwaayiriza oba kwesiba ku muntu
Anyway, emisango bamusibira mirala ate abadde avunaanibwa mu misango emirala. Bamusibira kukozesa emitimbagano, yakozesa emitimbagano nga awaayiriza omukyala amanyikiddwa wano mu ggwanga Fulufiga nti omwana wa Fulufiga wuwe. So naye abadde ne bamusalira emyaka gijo naye ky'omukisa omulungi bamutadde. Simpo ke kuliko Ekomera. Naliwonye muganda wange. Nsooka okubuuzaako kulamusako abatulaba ku mukutu guno. Mbalamusizaako mwenna abatulaba essaawa zino. Era mbasaba okwongera subscribinga n'olikinga. Tusabira mu mbeera emu eba endala. Alhamdulillah namaze nenzira wabweru. Kulw'amaanyi ga Allah, kulw'amaanyi ga Katonda. Wanaadde sikisuubira nti olwaleero musobola okundabako essaawa zino naye namaze nenyimbulwa. Simpo ke wasibwa ddi? Nze okukwatibwa kwange nakwatibwa ennaku z'omwezi nga 6 gwali mwezi gwa 6 omwaka oguwedde 2022. Navuddeyo era gwa 6. Nga bakusiba ku misango ki? Bakwata ku misango ki? Sango gibadde ginvunaanibwa mu kooti okozesa obubi emitimbagano. Gy'okugenda ku TV, emikutu gya YouTube. Nga wano woli leero. Nga wano wendi leero nenvuma omuntu. Gy'emisango egyansibye. Olwo giri gwe gye walina egy'okubanja omwana wo. Bakusibira mu kkowe eryo. Muganda wange mbadde saagala kwogera ku ki? Saagala kwogera ku mbeera eyo. Okay. Kati bakusiba bakusooka ne bakutolako kuba nakufollowingako up nga oli ku poliisi e Katwe. Ekituufu. Poliisi e Katwe ovaawo oti ate otuuka okugenda ne Luzira? E Katwe nababuuza omusango gwe banvunaana ne bantegeeza. Era bwe batyo balina bye baŋŋamba okola nengezaako gaana ne bakozesa amaanyi. Nagenda okulaba bankoledde ekipapula ekinnyambusa ku kkooti e Makindye. Era olunaku lwe baasoma omusango gw'ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omukaaga bansomera akawunti zaali 3. Akawunti 3 nensaba beyiro koolo ne bagigaana ne bansindika e Luzira gwe omulundi gwe nasooka. Akawunti 3 gy'emisango 3? Gy'emisango 3. Gwe guliwa naguliwa? Ina engeri gye bagitemamu. Omusango ogwasooka mbu nagenda ku NBS. Nsanyuka. Nenjogerako ebigambo ebirumya omuntu omulala. Akawunti ey'okubiri nagenda ku mukutu gwa YouTube. Nenjogera nenvumirako ki omuntu era y'omu. Y'omu. Akawunti ey'okusatu nawaayiriza oba nayogera ebintu ebitaali bituufu mu mbeera emu oba endala. Gyegyo emisango egyali ginvunaanyizibwa kozesa bubi mikutu emigatta bantu. Bwetyo n'ogenda ku akawunti zombiri ne bakusindika mu Komera? Nengenda e Luzira nentambula limandi. Ntambudde limandi 22 paka lwe bansalidde ku limandi eya 22 kuba najja nkooye nange neŋŋamba limandi 22 kyeki? Ntambudde kooti okujja mirundi gye bandeese mu kooti. Noddayo mulamuza kati oddeyo? Ddayo gyakomawo ennaku z'omwezi bwe ziti. Naye balimandi. So mu bbanga lya mwaka mulamba otambudde emirundi mu kooti oze emirundi emeka? Emirundi 22 mu myezi 11. Myezi 11. So babakutwala mu kooti bakusalira? Omulundi ogwasembayo nali nze kola defense bwe ntyo nalaba nga nyina kusaba kooti olw'ensonga nali nkooye ng'obulamu bunyigiriza nga n'obulamu bwange si bulungi. Nenzikiriza omusango gwali gunvunaana era nensaba kooti state nansabira ekibonerezo kye yansabira eky'emyaka emeka. Akawunti emu yaginsabira emyaka gyali egi 5. Akawunti ey'okubiri emyaka 2. Bwe ntyo nange omulamuzi nantegeeza. So ng'olina okumala mu Komera emyaka 7? Akawunti ezo zaali zitambula 2. Concurrent. Zitambula lumu. Eno etambula n'eri ekola ki? Gy'emyaka 5. Gy'emyaka 5 nga malako gino
girine gisigala nga gitambula nange nensaba kkooti enkendeereze ku kibonerezo n'okumpa limandi gye nali mmaze mu kkomera era bwetyo kkooti omulamuzi yawuliriza okusaba kwange nankendeereza ku kibonerezo nampa emyezi 16 mu kusaba kwange yakkiriza nampa emyezi 16 nampa ne limandi yange nga nina kola balance oyo. So limandi yo ebadde ya mwaka obadde mazeko mwaka? Mbadde mazeko emyezi 11. Emyezi 11 nga ate yakusade emyezi 11 kitegeeza wayongera n'osiba emyezi 5. Emyezi emirala ne banjigirako kisi embeera gy'oboze weeyisamu mu prison. Prison naye etunuulira esobola kusalirako ekugirako. Okay. So ne bakuyimbula ku myezi 11. Ne banyimbula ku myezi 10 kuba nawuddeyo gwa mwaka. Obadde mukomera ki? Badde Luzira prison Kampala limandi. Naye bwe bamala okunsalira transfer za Nkanyugawa mu prison y'Ebuyikwe faamu batwala abalima mu faamu. Luzira bwe bamala okusalira omuntu tabeera Luzira? Luzira beera balimandi bokka? Babeerawo balimandi ne baconvict naye nga batini. So wemala okusalira nga bakusindika ewali faamu? Mpozi aba apa abamu bo tebalima aba apa ab'emisango eminene ennyo bo babeera eri ku lusenge apa kati Luzira oli amakomera ana Maxon Bay, Upper Prison, Kampala Remand ne ku women ne women neri abakyala naye gonna gali mu kifo kimu? Bali mu kifo kimu. Kati gobadde mu Kampala Remand mu Luzira? So n'Ebuyikwe wagenda? Bantwala Ebuyikwe nga gye nnina omalira obusibe era gye nabumalidde. Kati ate waliwo nakufolowingako nga bakutwala okola DNA ate ebyo byakkirawa? Ganange sitole ezo mpanvu. Nsaba abatulaba ku mukutu guno nyinza sigenda kwogera ku ggi ku nsonga ezo. Toyogera kale ku byaggwa bitya naye DNA mwagikolayo? Saabitegeera ebintu ebyo kati nze kyenyinza okugamba emisango gyawedde egyabadde ginvunaanwa mu kkooti ate n'ekirala bannayuganda netaaga otambuza obulamu bwange. Nkoye ebyokusika omuguwa nkoye okudda eno n'eri. Nsaba Mungu keyanyambye n'enzira wabweru n'essala ze babadde bansabira waliwo n'esseekeera eyanyambako nokuvaayo okwange. So mu bulamu bwo ng'omuntu abantu balinga otambula nabo aboolyawo abakuviirako n'okuyingira ekkomera okyakwatagana nabo oba tewali njogerezeganya? Egimu ku misango gye tumanyi obulungi egyakuteekesaayo? Abaluwa bonna oba nsaba ombuulireko. Omusango omukulu ogwali mu nsonga zino okujja mu social media zonna wali oli ku bulumi bwa mwanawo nga gweyagala. Kaakati nekiba nga kyafiira awo bwe kityo? Byonna bye bimu. Byaggweredde wamu kyenyinza okugamba. Byaggweredde wamu. Complainant abadde ng'ajja mirundi gyonna gye bakolesenga muli kugonde mu kooti? Complainant wange aba state kuba omusango gwange gubadde gusomwa Uganda versus. Gubadde teguli ku muntu akuvunaana? Omuntu anvunaana ye abanga mujulizi. So akuvunaana bikoma ku police kola statement? Abeerawo mu kkooti era abanga mujulizi. Ye aba mujulizi nnamba emu ayamba ku gavumenti ye mujulizi nnamba emu akakasa ekyo ekyaliwo. Naye byonna byawedde. So kuba nti embeera y'obusibe tebadde nnyangu lwentukidde okuva mu pulizi. Nnumizibwa birwadde bingi ebyenjawulo kubeera ne mu nkomera ng'ebafa wabweru ne mu nkomera bafiirayo. Ekkomera libaddemu wabaddeyo abantu abafa? Abantu bafa naye balwala ne bafa era nga wabweru. Ate eri kisukka engeri y'ensula gye tusulamu yakunyiga. Olwo omuntu bw'afa nga bamuleetera abantu be? Wano mukuwa ennamba ya prison buli musibe abeera n'ennamba ye nga bw'olaba emmotoka nti eriko n'oli omusibe alina obeera n'ennamba nti gundi alina ennamba bw'eti eya prison n'amannya
waje bakuziika waje obeera singa oba bakubi ani gwe tukubira nga ofunye obuzibu mbeera eyo endya si nnungi ensula si nnungi obanga mwana muto olwaddemu endwadde bankubako nasabako ne kooti nga nemedde ofuna obujjanjabi obumala ku Kampala limandi ne bantwala mu Akisoni B anti eddwaliro ekkulu mu prison zonna ne bantwala mu Akisoni B. Gundi yagezaako teekawo embeera ennyamba kwe yampeerezaayo yannyambako gundi Edimezaya ono oba mwali kati simanyi yazeeyo owe Sweden yagezaako kuba nali mu mbeera mbi kati ye n'akola kye yakola n'obuyambi ye bwe yantuusaako okuba ye yateekawo kye yateekawo olw'embeera embi gye nalimu ey'obulwadde essebo. So ng'oyingira Ekomera kale ng'Ekomera walimaliriza baakuwadde magezi ki ng'omuntu abasobodde okwogerako naawe? Weesonyiwa bintu bya nsi, utandika bulamu bulala, utandika famire empya? Kinyinza okugamba muganda wange ndaba essaawa zino bataata basenga abakulembeze n'abakuumaddembe batulaba, buli muntu yenna atulaba kimanyi, batufollowinga. Ekisinga obukulu kutegeera bantu okumanya embeera z'omuntu ono olina mukwata otya. Misango mingi giri mu prison egy'enjawulo naye abantu abasinga banyigirizibwa olw'ensonga nti talina busobozi busasula looya, talina muntu asobola kumudduukirira. Nze olwaleero nnyinza okuba mbadde nyina ennamba nga nsobola okukubira gamba Martin badde nsaba ku kino ne kino naye embeera si nnungi. Waliyo atalina nnamba, omwana w'omuntu ali atalina nnamba ya simu oba agenda kubira maama we naye ng'amaze ku limandi emyezi 5 myezi 7 mu mbeera eyo mu buufu bwe bumunze era nkisaba kuba ndi Munnayuganda mbaddeyo bino byenjogera buli omu yakiraba mbaddeyo ebbanga. Basibe bannange bangi ababonaabona mu butamanya n'engeri yowatya gy'ayinza okwetaasaamu. Olaba nze mubadde mumanyi nti buli omu ng'akimanyi Simpo yagenda mu prison naye mbaddeyo bbanga ki? Myezi 11 n'ekitundu kubanga navuddeyo bankwata gwa 6 nga 6 navuddeyo nga 1. Amagezi g'okozesezza mu kuwandiikira state na biki wagajjawa? Olinamu okolwa amateeka? Siinamu lwa mateeka naye we nalaba nga looya gwe nali nfunye adduse olw'embeera y'essente simanyi kyamutuukako n'avaawo. Abamu baamulabako ku mikutu egimu looya yali ayimiriddewo naye nze nali mwavu nga siinamu kasente kagenda kubeera nga kamutambuza kati nakola ki? Kati ate omuntu akuvunaana kasita anoonya obunafu we buli wakukwata kitulina asobola kuwolereza ate nga yalina obusobozi. Ate n'ekirala bw'obeera munda ng'omuntu akuvunaana ali wabweru abeera ne chansi nnyingi eziwangula omusango. Omusango gwe baakuvunaana ogwa computer misuse baleeta obujulizi? Baleeta obujulizi. Obujulizi obwaleetebwa bwali bwogera ku kirala era nga mu bujulizi we baleeta kyenyinza okugamba kye baali bawulira abantu bwe bujulizi bye najjanga nkola era bye baleeta mu kkooti bwe bujulizi bwe bakozesa mu tteeka eyo. Obujulizi wabukkaanyako wabukkiriza ku musango? Waliwo enatuukira kasita nasaba disclose eyo fayiro ya poliisi nentunulamu bagimpa kkooti yagimpa bwe ntunulamu bakola okunoonyereza naye we babireeta mu kkooti eyabireeta mu kkooti saatwala budde kumubuuza nti eyo vidiyo gy'olaze bwekiti ne bwekiti vidiyo gy'olaze olw'ensonga bye yali eyogerako nali nzikkaanya nabyo nti nabikola ki? Nali nabyogera era natuuka ekiseera nendaba neŋŋamba lwaki mbeera kanzikirize nakkiriza buli kimu kyonna kkooti nensalira omuki
omusango ngamba ekkooti n'entegeeza omulamuzi n'ategeeza nkusabye kkooti ekusingisizza omusango guno nga gwagukkiriza olw'ebbanga lye nali mmaze mu kiro. So omusango wagukkiriza lwakuba nti wali olabye ojulizi nga kituufu bukulumika oba wagukkiriza ng'okola ebyalimandi? Omusango nagukkiriza, ebyaleetebwa mu kkooti nze nali nabyogera. Naye nga wenkugambye nti omuntu obyogera ku nsonga ndala omusango ne gufuuka mulala. Naye kyennyinza okugamba bannayuganda, tugenda twogera ku mbeera gye mbadde mpitamu n'obulumi bwe nnyina n'engeri watya gye nsaba ntandikemu obulamu obupya, tambuze kaliya yange, nkuba emyuziki wange. Mu mbeera gye wayitamu yonna yonna walabamuko omukono gwa gavumenti gwe gamba nti mulimu mu ggwanga abantu abalina amaanyi amasukulumu ng'asobola okulagira kyalagira ne kiba, asobola okusibisa omuntu oba asobola kweganga alina amaanyi ag'enjawulo? Anti kyekyo waliwo akawaayiro 126 akatundutundu ak'okubiri kawa kkooti okusala amazima n'obwenkanya enjuyi zombi, nga kkooti tefudde ku kino nti oba oli avunaana mukulembeze sereebu mugagga oba gwe bavunaana mugagga mwavu ng'erina ssala mazima n'obwenkanya. Naye ekyo amakooti agamu tegakiyimiriddeko. Era nsaba kyekyo kye natandise nga nkugamba nti essiga eddamuzi oludda oluwabi lwa gavumenti ne State House n'ebitongole bya poliisi twandibadde bikolera wamu. Kuba kye twetaaga mu Uganda kwe kulaba nga tuzimba eggwanga lyaffe nga buli omu afuna obwenkanya. Era nze kye nandisabye omukulembeze w'eggwanga nti yeetaaga otereeza mu bitongole ebyo. Bw'oyogera ku bintu by'oyiseemu bingi, Munnayuganda yandiyagadde okumanyira era tuwe ekyokuyiga oba tusome oba tulage kooti kale. Buli omu amanyi Simpo omusango gwali otoloba nagwo. Buli Munnayuganda agumanyi. Buli Munnayuganda ne tutaddamu kwatuukiriza mannya nti baali ayagala kino baali ayagala kino, of course mwena mwali mumanyi. Nekiri. Naye omusango ku just a blink of an eye okutemya kw'eriiso nga gukyuse guvudde gwe ku kiwali obanja gugenze ku computer misuse. Tulabawo engeri y'obutali bwenkanyaawo gamba omuntu naye nyini alina concern eyiye. Mbadde nze ndowooza nti okutwala ku tteeke okuvunaanira mu musango ogwa computer misuse baanisoose kakasa kiri kiwali oyogerako ne bakasa nti kikyamu oba kituufu ne bakugulako omusango ogukozesa obubi erinnya ly'omuntu. Si bwe kiri? Bwe kyali kiina oba bwe bakikola awantu wontwala nyinza obutasobolawo, naye nze kkooti yantegeeza naginnyonnyola oluvannyuma lw'okumala osala omusango kuba complainant wange alina kye yayogera nange ne mpanika omukono ne mbaako kye nayogera. Omulamuzi n'ateekawo n'ayogera oluvannyuma lw'okusala ebyo n'agamba kino kiri bwe kiti ne bwe kiti nekiri kiri bwe kiti ne bwe kiti. Kati okusinziira ku mbeera ebbanga lye maze mu prison bannaye Bannayuganda ndaba nga nandibadde nkola emirimu gyange ne ntambuza obulamu obupya, mbaddeyo nga okutuuka ku muntu ayinza okunnyamba obulungi simuyina. Mama wange talina yadde 10 nze mubeezaawo, bato bange batunuulidde nze njiriba nanoonya kye nanoonya ebigambo byonna najja gye muli najja gye bali Bannayuganda bye nali njogera nga bye nali neetaaga okufuna. We biba byagaana paka nentuuka ne mu prison mu mbeera eyo ndabika nga sinzira mu kafo ke mbaddemu si kalungi mboneredde. Okitadde otawakadde. Mpulira nga kati essanyu lyempulira nga ndi wano eno njogerako nammwe mbategeeza. So biri obirekedde ensi bwe kiriba kituufu byonna nabimaze, byonna byawedde, bwe kiba kituufu era obulamu bujja sigala nga bugenda mu maaso. Ebyo sibyogerako. Mu kamera wano osobola okwetondera omuntu complainant wo nti nsonyiwa
natawakadde ekituufu kiri nti byonna nabikoze mu kkooti. Bamwetondera mu kkooti? Byonna bwe yajja ategeeza ki eggwanga nti baakusiba? Kitegeeza kkooti bw'esala omusango ng'egumaliriza oludda oluwabi lubeera lufunye obwenkanya n'oludda kkooti ebeera enjuyi zombi zifunye ki. So gwe mu kukkiriza n'osibwa byonna byagendedde omwo? Byonna byawedde byonna nabimaliriza ne ŋŋamba banna era olwamala bwe sinze nalabye nagamba bugambi alhamdulillah fayiro eno emaze nekola ki neggwa mulamuzi n'agimaliriza era nebaza Mungu. Simpo ogenda kuddamu kukola fujjo walinga osirikamu n'obizza. Nayina ekyo kankireke. Walina essuubi nti ojafuna obwenkanya ekyo kankireke kyembadde ngenda okwogera naye siri muzzi wa misango era sirina gurupu ezo ezoonoona ebintu by'abantu. Tolina kigenderere kyonna kudda era obudde buno neetaaga okufuna manager supporting a music wange kuba n'ennyimba nazina nnyingi enaze nazo n'ekirala omuntu atulaba waneeno nga muyimbi yenna nina oluyimba lwange olwa Uganda luli ku YouTube channel yange oteekamu Simpo KUG osobola n'okuyita ku TikTok yange era Simpo KUG onosubscribinga n'olikinga n'owuliriza oluyimba olwo baluyita Uganda nnungi neetaaga omuntu asobola okumpamu akasente nsobole okutereeza embeera neetaaga ogulayo ku bwambalo neetaaga ofuna ku bujjanjabi wembadde njagala nga tebatuuka kufuna buyambi kuba obuyambi tebajja kubuwa mulwadde wavuddeyo ebirwadde mukomera nkulabu olina kanula nyina nagenzeeko mu ddwaliro ne bankeberako nasonyiwa nange siri bulungi ndi mulwadde nnyo naye ng'olabye mulwadde naye tujja tambula. So wafulumye n'ebirwadde ki ebikuluma? Kubeera bankebedde nga nyina omusujja gwa typhoid nagenda okuva mu Komera nga ddoozi gye ndiko ya gundi nga bankuba seefu naye mu Komera gye baali eddagala eryo erya seefu onumiziibwa ekifuba eky'omunda n'ekikolowa bankubanga seefu naye eri bwe baali bansumulula banjija wano nga nfunye eddoozi egi emu eyasooka eruzira ntuuka eri nga teri ki ddagala nga teri ddagala ne basooka bambeezaako awo kasita baawulira nti Simpo kenkya tugenda kukola ki kuyimbula ne banjijako kanula ndowooza era wano olabawo gundi eno yali egize eno wagifunye ku malwaliro genda wabweru kuba babijjako ne baŋŋamba ojjafuna obujjanjabi ojja bufunira wabweru nti waliwo emabegako awo mbadde nafunayo emitwalo gyali 3 ne ngenda mu ddwaliro ne baŋŋamba kati seefu doozi eyo ya mitwalo 6. Seefu lijjanjaba ki? Ekifuba negundi ne typhoid doozi yazo kati nga bwe ŋŋenda nina baŋŋamba ojjanga leeta mpola mpola naye ng'olumu nti ogenda ofuna ddoozi olw'ensonga nti sirina sente zenkola ki nazo kati ate bwe ŋŋenda obbannyonnyola bagamba genda era nnyina bateekamu essubi nti kaŋŋende nnoonye ndaba oba nnaaleeta oluusi ne mbuuka ddoozi eyo yembeera gye nsaba nti sirinamu yadde 10 olw'ebbanga lye mmaze. Watuukiddewa amaka ago wagasanze weegali wali obeera? Natuukidde wa muzeeyi naye nagenzeeko nafunyeeko olunaku ne ntambulako ne ŋŋenda ne ndaba Kawanda gye nali mpangisa nasanze andiroodi wange ebintu yabijjamu akolagana ne chairman n'abiteeka ewuwe nafuna wabiteeka lumu ne bagifunira omuntu kati mu mbeera eyo mba neetaaga ofuna awantu aw'okusula n'okufuna omulimu nga bwentambuza musiki wange kati kyendabye mba osobola okukola mu mirimu essaawa zino ng'ovuddeko ogwa gundi ogwa musiki music si mulimu music nagwo mulimu tusobola okujjamu sente n'otandika project endala nanti kati essaawa zino music weetaagira ddala ate sente ng'olina wojja sente okuteeka music so obudde buno mpozi weetaaga mulimu fonna nga nfunye booda ne ntandika okuvuga. Osobola ovuga booda? Nsobola wagivugako? Nagivugako nsobola ogivuga.
nenfuna stage nembeera ninayo n'emirimu emirala gye nsobola okukwasaganya singa mba ne boda mbeera nsobola okuteeka mu gini nenkolayo ku amatafaali wagavaako amatafaali tewali kyesimanyi mu bulooka nagakolamu buli kimu kimanyi kyo olaba nga singa mbeera nyina ekintu nga boda nga nsobola nvuga boda ngifunye nsobola okuba nga nteekawo ne projekiti ya bulooka n'obuntu obulalalala. Walinayo ku mwana ng'oggyeko oli yaleeta ebizibu? Walinayo ku mwana abalala? Eyo gundi tujja gyogerako. Ngamba gwe ng'omuntu oli muveeko naye olinayo omwana gwe amulala ng'oggyeko oli? Omwana gyali. Olinayo? Mulenzi muwala? Mwana mulenzi. Mpaka gwe watawakadde. Weeribye. Omwana muyina namatidde empoke ayetaaga kusaasirwa bannange. Muganda wange ono tuyimirire naye mubadde muyimirira n'abantu bange abadde mukomera bambi bamusiba ku misango nammwe gye mubadde muwulira gy'annyonnyodde ne gye mwalabako. Kati yakomyewo talina nawaatandikira mulwadde talina engoye oyina engoye neetaaga gula ngoye zonna za kuyiiya so oyetaaga singa omuntu wakiri oli ava naga kamuteekemu za engoye welcome okyaniriza kyonna omuntu kyaba nkoledde namba bugambi barakallahu fiik. Maama akola mulimu ki? Nali naye ku kooti ayimiri ku poliisi ekaatwe. Maama bambi talina mulimu gwakola gwa kulima obo bala obutinitini obo si binene nti oli ajjalima alima suliita masuliita alima ebibala ebyo biriŋŋanya nyanya byonna ebyo mbimanyi naye kankuzeeko katono ku poliisi naye kyenzijukidde we nali ku poliisi ne maama wo wali bwetaaga bwetazi muntu omwale akweyimirire bakute ki ekyatuukawo? Zijukira nga wali wetaaga bwetazi muntu omwe era omusika natubuuza oyina nakubuuza oyinayo omuntu wo n'ogamba chairman oba biki bijja kujja nkeera koolo baasaba abanneeyimira waliwo babiri ne bagamba mbu baagala owokumeka owokusatu mwajja lwali lwakumeka lwali lwakuna enkeera ku lwokutaano bali bakomawo kola ki okuneeyimira. Waliwo ne bannamawulire abaalimu kuba mama onzika nze namuleetako ne mu tawuni ng'addayo ewaka ate ayogerezeganye n'abagenda okweyimirira bajja enkya kuba baali enkeera baagezaako ne kigaana then mama n'asitula chairman ennaku z'omwezi nga 13 n'ajja ku poliisi awo nga tebannantwala mu ki ku poliisi omala obbanga ki amalawo ennaku zaali bankwata nga 6 navaawo nga 13 kitegeeza namalawo ennaku 7 ku poliisi kikkirizibwa nga sabanga naye nga wasajja gwe poliisi kati ezenaku nga complainant wera abeerawo ate nga namala kuba mmeeza ne mbagamba banaye tekisoboka nasusse edda mu ssaawa zino nga basirikale banga tusobola okuba ezawano emyezi 3 ne mbagamba tekisoboka mbwe emyezi 3 nabagamba tekisoboka zinamalawo. Looya mu kujja okwa looya yajja nga 7 nenkola statement emala ogikola looya awo enakoma omulaba. Ekitongole kino ekya Justice Center kyewakwasagana nako nakyo ne minisita nakyo wala ebyabo byakomawa? Nayimirira mu kunsalira kwange okukkiriza ebyo byonna nasaba okwogerako ne state oba oludda oluwaabi nasaba okwogera nabo mu ngeri ezi ne bazigaana. Bwe bazigaana omulamuzi n'aŋŋamba oli wa ddembe osigala ng'owoza omusango guno paka lwe gukola ki lwe guliggwa oba okukkiriza kooti n'esalawo kyesazeewo. Wantyo nategeeza kooti nti ow'ekitiibwa omulamuzi bwe kiti ne bwe kiti nange nnyina namutegeeza nti nange nnyina abajulizi oba abantu mu musango guno ng'ate si gwe gwali gukuvunaaniddwa wabula nemugamba ow'ekitiibwa omulamuzi njagala ebintu bino mbimalirize era kyonna ekyaliwo nzikiriza nkooye
era mboneredde olw'embeera gye mpitamu buli kimu kyonna Oweekitiibwa Omulamuzi mboneredde ne nzikiriza omusango era omulamuzi ne kkooti n'esalawo kye yasalawo. Ekitegeeza Simpo tosobola kati kugamba nti owabira omuntu yenna watawakala wakkiriza wakitaba. Bannange amazima gali nti bannayuganda mwenna abandaba mboneredde wabula njize n'embeera z'abantu era kyenyinza okugamba gwe ali eyo atulaba ng'olina omuntu mu prison munnange abantu baffe abali wabweru batya batya kkooti ate ffe tuyimirizaawo kkooti abantu bw'otagenda mu kkooti kitegeeza kkooti ebeera tekola naye ng'embeera eri mu prison si nnungi. Nze kyenjagala gavumenti ekyuse we wano awasookera ddala ku kkooti ne poliisi nti omusango ogwandibadde gugwere wa chairman bachairman babajjako obuyinza bachairman tebakyakola ate omusirikale bw'akwata bw'otamuwa ssente yakutuusa mu kkooti state yaweweera akoze eki akusibye omulamuzi mu kkooti omulamuzi yabeera ku sayidi yo naye era wakuviiramu omanya ebibyo bibi naye nga kyenandisabye esiga eddamuzi lyandibadde litambula wamu ne state neki parliament nti parliament bweyisa etteeka esiga eddamuzi lyandibadde liyimirirawo mu mbeera eno litambuze kuba omuntu nze etteeka lyensinga oyimirirako lyerino omusibe bagamba omusibe amala emyezi 3 balyongerako omwezi gumu bw'abeera talina muntu amugoberera oba complainant n'obujulizi tewali kikakatako kkooti ogoba omusango ogwo ani alemeza omuntu oyo mu kkomera ye state ye muwabi wa gavumenti kitegeeza buli lwagamba oyo bamutwale ngenda kunoonyereza ne kitwala ebbanga omwana n'amala ebbanga lya myezi 8 myezi 7 ali ku limandi tebwaleeta bujulizi tewali kintu kyonna kikolebwa ayina famire ayina omwana embeera ng'eyo nsaba gavumenti oba oludda oluwaabi lukyuseemu mu nkola tusobole okukolera wamu nga bannayuganda tufune obwenkanya enjuyi zo. Embeera gye wayiseemu si nnungi nange nno siina ssente osanze ndi mulwadde soke nkwokyeyo kano kubeeremu. Barakallahu fiikum neyanza muganda wange kati anyway osobola okusoma wafunye essimu olina essimu? Nina layini gye nyina naye neeri egenda kuddako. Abantu bawe essimu waba wayagala okuyamba akuyambe. Ennamba yange eri 07 wemba seerabidde eri 07 sajja yakata mukomera n'essimu gyakozesa tagimanyi akasimu kazikidde leeta tulabe leeta tugikebere sisuubira nti nno kazikidde omusajja talina na simu katulabe oba egenda tugiyinyiza yineddeko andaba oba esobola okutulagayo wakiri sekendi 07 eganya okuddako kansome eno kambasomere n'ennamba y'essimu kambasomere ya Airtel kuba eri ebadde ya MTN nabo bansobola okukuwa wano ku muliro ogiteekako abantu bano balabike nti basobola okuyimirirako eya MTN yesinga obukulu kuba yeyambi nne ezisembayo omukaaga zonna nzimanyi ennamba naye kyaja kijja ekyaging sembadde manyi kano ate kano tekako kanene C-type tesobola kubanga ya C-type eno yaffe ez'amaanyi kalina kubeera kano kayingidde naye nga tekalaze nti kagikyaginzi kayingirako kayingidde naye tekalaze nti kakyaginze banaye Simpo K ono kale basomere endala gyogera gyolina muntu ejja kujja yini basomere gyogera gyolina nga wetulabe eri 07 07 23 23 esembyayo 68 eri 07 07
23 68 naye ng'esinga ye yaki onyiga 135 nedda gobadde mukomera tokyabitege MTN Airtel nyuma nenkebera 0707 tukebere MTN 23 68 tukebere MTN obadde osomena maki 0707 23 68 mbadde nsaba onkebereko MTN 35 MTN 35 n'abantu basaba ezisooka ze zinnemamu zokka naye ziri 132 current tariff 0787 ye yange gyenkwata mu ngalo 0787 132 okay kale tujja kusigala nga Simpo kono tumusabira okumunoonyeza ku buyambi naye toddamu kulumba bantu kuba nti okkiriza nti no waboneredde toddamu kulumba abantu Ekomera nze ogw'omuze sigwina toddamu nti kwesiba ku bantu oba walina gye wazaala abaana baleke balyenoonya omusaayi gunoonya kale muganda wange nze nakoze eki naboneredde byonna ebyabaddewo balina enjogeraga nti blood thicker than water omusaayi muzito okusinga amazzi nze naboneredde bannayuganda nsaba kutambuza bulamu bwange kutereeza kwejjanjaba tandika kuba music wange okuba kikaki nkuba afrobeat ne dancehall era nsaba abagende ku YouTube channel yange oluyimba olwo lwembaganya olwa Uganda nnungi teekamu Simpo KUG weyongere subscribinga ne ku TikTok nkozesa Simpo KUG nsaba obuwagizi bwammwe era nsaba mumpagire munsupportinge obuyimba nakomyewo na bungi neetaaga producer yenna asobola okumpa offer oba nampa nenkola oluyimba nensasula mpola mpola. Alright, kale bw'obanga wenna oli eyo oyagala omukolo oyagala omuntu okuteekateekera omukolo gwo nga mulungi oyagala mwogezi oyagala katumwa oyagala decorator oyagala mwambazi dresser agenda okwambaza abagole bo nkubira ku namba y'essimu ekintu ekyo kikwasaganye akubanga bennakugukamu nteeseteese emikolo mingi sobola okuteekateeka omukolo gwo noba oli bweru wa ggwanga namba yange weeri awo esamya 63 noonyaako ngamba nti nina omukolo gwe njala oguyimiriremu nja gukola paka lwe gunaggwa obwogezi nja kwogera bakatumwa mbalina decoration mulina tents na biki byonna mbiina tujja kuba tukwatagana akabeeyi nga katono kasamusanvu ate tusobola okuba nga tukola emirimu gisobola okuba nga gitambula obanga oli eyo oyina era ebintu ebikusumbuwa ennaku oyina ebizibu byoyitamu kubira kasimu tunyumyemu nza okuleeta ku mukutu gwa Kimbo updates abantu bano ne bawuliza ku bizibu ebyo neogabana nabo ennaku yo oba oli awo nabo ne bagabana na kyebalina yenza muzzukulu wa Kisoloma nti Kimbo abadde ne Simpo Uganda abadde mukomera baali bamusiba kubanja mwana bwe yatuuka eyo musango ne gufuuka computer misuse gyebyagyawedde naye byonna bimaze agambye yatawakadde yakkiriza kozi wagenda osiramuse olwava nasiramuka omwaka oguwedde gwali gwakubiri nenkyusa eddiini yenze Kigundu Ashimu luli wali ani era fayire ebadde eriko Kigundu Fred naye nga yenze Kigundu Ashimu obudde buno neetaaga kati kusoma ddiini gitegeera nga bwentambuza future yange kale mbagala nnyo mbagalira ddala mubeere bulungi era mweraba